Essanyu ly'omuzadde anti munnange omwana we ng'asucceedinze mu buli kintu kyonna omuzadde abeera musanyufu. Tubaaniriza mwenna era nga mbagamba nti mwebale kubanga mwekuumira ku mukutu that is NCK TV. Webale kubanga oli naffe, bale kutambula naffe. Munnange gwatana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga sakono kubanga oleka comment yo. Omunnayuganda omwana we waffe wano wekakuto Pius Sonko essaawa eno wetwogerera Ssanyu Jjereere era nga yamaze dda okubanga amega banne oba yabanyweddemu akendo we bamaze okubanga awangula nga best player ate era nga top scorer wa Midland Universities League. Ye yawangudde mu liigi eyo era nga ye asomera ku Aston University eri mu UK. Era essaawa eno kujaganya kwereere kusanyuka nga bwekimanyi abazadde onono mutabani wa Honorable Geoffrey Lutaya n'omukyala Irene Namatovu oyo mwana waabwe. Era omulenzi oyo yavuddeko aneeno twamulaba ng'ali ne maama we baali bazannyawo ku TikTok naye ng'alina ensonyi ng'atya ne kamera. Era Honorable Lutaya ne mukyala ono Irene Namatovu bagamba nti oyo ye mulenzi waabwe yekka gwe balina, ye mulenzi yekka weewaawo nga balina abaana abalala naye nga nti ye mulenzi yekka ate ye first born. So Ssanyu Jjereere eriri eyo nti yamaze dda okubanga awanika ebendera oba flaga ya Uganda nga w'omulaba ng'alina ebirabo bye mu ngalo. Abaana bangi nga w'omanya liigi weebeera era liigi ebeeramu abaana bangi. Ate w'omanya kyensobola okugamba nti w'omanya tegeera nti eyo gy'asomera bweru bwa Uganda oba mu nsi z'ebweru waliyo ate abamanyi omusinga be twandibadde tulowooza nti oba bamanyi omusinga naye ate olaba okutuuka awo n'abamega n'atuuka okubanga awangudde best player n'awangula top scorer. Ekitegeeza ono omwana ekitono akiyina era kyetaaga okubanga batumbulira ddala. Tulaba wano nti yakola appearances 11 era n'ateeberamu ggoolo 11 n'akola assists 8. Abategeera eby'emipiira ndowooza mutegeera bye njogerako. So ali ku mutindo gw'amaanyi nnyo. Ndowooza just yeetaaga kwongeramu bwongezi. Tuyinza okuwulira nga mu maaso eyo ate nga oluusi asambira ttiimu ez'amaanyi. So bwe kyatambudde naye nga w'omanyi nga wentandise ne nkugamba nti essanyu ly'omuzadde yenna ng'alabye ku mwana we either musanyufu asucceedinze alina kyawangudde. Muzadde yenna abeera mu kyacanca, abeera mu kujaguza, abeera mu kucelebratinga, kwegamba you can name it, bibeera bingi nnyo naye nno mu Africa bagamba nti omwana omulungi mb'abeera wa taata ate omubi n'abeera wani wa maama. Naye bonna kale byonna bwe bibaawo abeera mwana waffe. Nalabye omukulu Honorable Geoffrey Lutaya era nno wano nno tekyamulese kye kimu, essanyu limuyitiriddeko n'aba nga tasobola kukisirikira. Bw'atyo obunambiro n'adduka ku kibanja kye ekya Facebook n'aba ng'ateekako obubaka ng'ayozaayoza omwana we, ng'amuyozaayoza okubanga akoze ki, okubanga asobodde okubanga abeera muzannyi asinze mu liigi eyo Midlands University League ate n'avayo nga ye top scorer. Bwe twogera ku top scorer abamuffe abatamanyi by'omupiira tuba tugamba omuntu oyo akubye amagoolo amangi mu liigi yonna, akubye amagoolo amangi mu liigi yonna. Naye kyewuunyisa kitegeeza nti kyewuunyisa kiri ano oba kyewuunyisa oba ki wano batulaga nti yazannya emipiira 11 n'ateeberamu amagoolo, meaning buli mupiira gwe yasambanga ng'ateeberamu goolo, buli mupiira gwe baamuteekangamu ng'ateeberamu goolo. Teyakoma kuteeba goolo ezo 11 ate n'akola ne assists 8. Abategeera eby'emipiira assists kwe kuweereza munno n'ateeba, kwe kuweereza munno ng'ali wale n'akuba ye munno n'ateeba mu katimba. Ezo ze assists. Abategeera eby'emipiira ffe abatategeera awo kensobola okuba nga nkola ki, nkwe explainingiramu kakati nti nazo n'akola 8.
so olabira ddala nti goal contributions oyinza okugamba nti ezo zemmeka ziba 21 wali 11 teekako 8 ezo zemmeka nze naawe ziba 19 goal involvement ziba 19 so ekintu bwe kityo bambi wekyasobola okuba nga kitambula eyo naye nga ye kimutambulidde bulungi era ng'asobodde kuba nga akola ki naye nno omwana ono alina obulamu buli private kyensobola okugamba kubanga abasinga obungi omwana oyo babadde tebamumanyi abasinga obungi naddala bino bya social media public biki oyo omwana muzibu nnyo weewaawo twawuliranga waliwo ennyimba daddi we ng'atera nnyo okumuteekamu ne mami we nga tata payasi mama payasi batera nnyo okweyita naye nga payasi abasinga tetumumanyi yaani so avuddeyo kutukubako kirabo wepo n'avaayo n'atulaga nti daddi teyakoma kubanga atumbula asitula bendera mu kuyimba n'asitula bendera kubeera memba wa paalamenti nti naye era nange nsazeewo nange nkola erigasi eyange nsitule bendera ye Uganda nange mu ngeri eyange mumanye nganze Sonko Payasi sikuumanyira ku Geoffrey Lutaya ng'omuyimbi ate nga member of parliament so naye atandise erigasi eyiye ng'omwana tumanye Payasi Sonko nga Payasi nga yina ke yeekoleddewo nga ye omuntu si kumanya Payasi nti lwakuba daddi muyimbi lwakuba daddi memba wa paalamenti so omwana akatukubye byebyo munnange era nga nkugamba nti tumuyozaayoza okuba nga asobodde okuba nga ate atusitula ebendera yaffe y'eggwanga Uganda munnange Uganda ye yaffe kakibe ki kakikole ki ye yaffe mu mbeera yonna mu bulungi mu bubi ye yaffe so Payasi Sonko tumuyozaayoza ate okuba nga tusitulidde bendera okutuuka ku mutendera ogwo okusinziira eri gy'asomera kwa Aston University eyo munnange emitala w'amayanja ngega mawulire ndowooza ge mbadde nnyina okuba nga nkutuusako essaawa eno naye nga nkugamba tuyozaayoza ne omukulu taata ne maama okusobola okuba nga basobodde okuraisinga omwana mukakamu bw'ati ate era omwana n'atandikira naye mu gguya nnene okuba nga akola ligase ye nga si mawulire tali mawulire nti tumutandikiddeko nti tumumanye ku lwa taata we oba ku lwa maama mawulire malungi nnyo naye nga mbagamba kimu nti mwena yonna gy'omuli yonna gyemusinzidde munnange gwetana subscribinga ku channel yaffe that is NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde butereevu bitulekera mawulire tujja kuba nga tugakuwa kasavu kanyama anti ffe we tuliwo okuba nga tugakutuusaako wona w'osinzidde sigala naffe tuvaawo tukyakoma okuba nga tukyalina bingi nnyo mu stock